garbage slide asobola okuslidinga n'abuutikira almost ekyalo kiramba nga tewaliwo kintu kiri mu garbage oyo kyafuukudde ettaka. Sooka olabeka video kano. Ekyettaka okuseeseetuka bakiyita landslide. Kino nze ejja kigaa nti bakiyita garbage slide. Ne garbage slide asobola okuwummuluka n'atambula nga bwe yasaasaanye ng'asaasaanye busaasaanye mu ngeri obugazi bwa kasasiro oyo engeri gye yasaasaanye mu yasaasaanye nga kasasiro yekka ye yesaasaanyiza nga tewali kiri mu Kiina. Tugenda ku forensics. Sooka olaba akatambi kano. Ameni kasasiro ayiise oyo na wano wabaddewo nyumba wano na wabaddewo nyumba ebe nyumba z'abantu mwana ebe nyumba z'abantu zo zonna no video gyayikinga tugepa ku mukulembeze w'eggwanga sharinga tano nabo omukazi ayo wabadde owuwe abakasasiro gyavudde wano wonna nnyumba z'abantu ze tulinnyako wano. Ekibangirizi kya kasasiro yenna yasaasaanye obugazi bwe. Teekawo akabuuza abaddewo bbanga ki lwaki yasaasaanye mu nsaasaana eno. Kati ekyo bwe kivuddeko bano be batuuze nga bakonfaminga kye nayogedde nti it's an human error eyakoleddwa. Bano be batuuze bo nga bakonfaminga kye nawadde oli mu ntandikwa. Lwaki ngenda kuzanya ka video kano? 1 mu ka video kano abatuuze bakugamba ye lwaki mbiyogerera nabyogera nga mumaze okukawulira olyoka okakase nti niyabadde human error ate nga nteeketeeke bulungi nnyo. It's not a natural disaster. amayumba gaabwe n'abantu baabwe naye kitukubye wala okuwulira nti kasasiro yabwatuse naate waliwo amawulire agalaga kibakubye wala okuwulira nkasasiro yabwakoze eki yabwatuse. Nde normal sense kasasiro tasobola kubwatuka. Kasasiro tabwatuka. Mu ndowooza yange n'obutujju Museveni bw'alina bwe baba babumbulula ensozi oba amayinja bakozesa dynamites. Waliwo bomu ezaasa amayinja ze batega nfakti basima emiwaatwa mu ttaka omwo ne baziyingizaayo ne bazitegulula ne ziryoka olusozi ne luyiika. Eyo ndowooza yange ka video sinnakamalayo. Endowooza yange ngamba okusinziira ku forensics nti abasajja bano baateze ezo bomu zitegulula ensozi ze zaateguludde kasasiro ono kubanga kuliko n'ettaka linyiriro laba nga lyafuukuuse bufuukuuse bwebanga nabatuuzi baga nti yabaluse bubalusi. Kitegeeza eyo teyabadde natural disaster. Kubanga tewaliwo natural gas. Nti waliwo natural gas yavudde mu ttaka n'abaluka n'ayiwa kasasiro no. Bino togenda bisanga ku TV ku social media babitaddeyo dda wabula badde bisana mu forensics okusinzira ku nze kye nagambye omuntu jjo nga nkubidde. Tugenda mu maaso kankabaddiremu kankaddizeyo ddala. Njagala uze ka video kano. bano be baliranwa
bakasasiro ate era be bamu kubafiiriddwa amayumba gaabwe n'abantu baabwe naye kitukubye wala okuwulira nti kasasiro lwe yabwatuse naate waliwo amawulire agalaga nti waliyo abachina bebadde baletebwa bakakolera wansi kigenda mu maaso okukitunjole abachina badenga bajja waggulu eyo wulira nga bajja ne bateekayo ebintu wansi wulira basima wansi basima waggulu basima wansi ne bateekayo ebintu ebitategeera basibira wakati kuva waggulu nga baka babadde bajja wansi bakka wansi bakola gundi bweti bateekayo engeri bamazewo bbangaki banga ddene zimaze ebbanga ddene nga mbalaba kitegeeza omwoyo bajja kawulira nga bagenda kukola gaasi biki bikyava mu bisaaniiko biki naye twali surprised nnyo ekintu nga kibwatuka nga bomunga kyabatusenga bomu bwekiti omukka ne gugenda mu maanga kisobola okuba nga byabatuse kuva wansi ebirinnyo mu bbanga mukyamanja ebyo nabikoze jjo ku ssimu ng'omuntu omu ankubidde ne mugamba the possibilities naye mugambye ku ssimu ga the possibilities kati mukitegedde abatuuze benyini bagambye ngeri kasasiro gye watuseemu baani abaddewo babadde bachina era abachina be banungi mu kwaya ensozi n'okutambuza amataka so it wasn't a natural disaster, it was a human error, a well-planned human error. Bategamu dynamite zezakubye kasasiro oyo okusengula n'ettaka okuyika obanga tunuulira ekibangirizi kya kasasiro oyo nayenda kati aba simenti bano banaawona bambi abadde obujulizi buno simenti banaawona yensonga lwaki Muhoozi Kanyarugaba yatekingiddewo over control under PLU nasindikawo minister nasiibawo bannabyabufuzi bonna ne babagaana okuyingirawo nakati PLU weeri kubanga kye bakola bakimanyi. Lindako wano omanyi muyinza ogwa omusajja ali mu kwesoma wano biki Linda katono nnyo eyo message esoma ki eyo lwakuba tosobola giraba eyo message esoma kyeyo oli musajja mugezi nnyo wabiŋŋambye ejjo oli musajja mugezi nnyo kabamalirayo video bulungi nnyo namugambye possible kuba yaŋŋambye gwe okola forensics sooka otubuulire mbuulira ku kintu kino ekisobola okuba nga kyatuuseewo kamali video mugiwulire bulungi nnyo saagala bamalira budde mulyoka mutegeere kati kikyogera ddala mwenga abatuuze ndimbatuuze bano be baliraanwa bakasasiro ate era be bamu kubafiiriddwa amayumba gaabwe n'abantu baabwe naye kitukubye wala okuwulira nti kasasiro lwe yabwatuse naate waliwo amawulire agalaga waliyo abachina bebadde baletebwa bakakolera wansi kigenda mu maaso okukitunjole abachina badenga bajja waggulu eyo nga bajja ne bateekayo ebintu wansi basima wansi basima waggulu basima wansi ne bateekayo ebintu ebitategeera basibira wakati kuva waggulu nga baka babadde bajja wansi bakka wansi bakola gundi bweti bateekayo engeri bamazewo bbangaki banga ddene zimaze ebbanga ddene nga mbalaba kitegeeza
okuwe bajja kawulira mubagenda kukola gaasi biki bikyava mu bisaaniiko biki naye twali surprised nnyo ekintu nga kibwatuka nga bomu kyamatusinga bomu bwekiti omukka ne gugenda mu nga kisoboka okuba nga byawatuse kuba wansi ebirinnya mu yagudde wansi nebwatuka omukka ne guvaamu nga mungi nnyo negujjula n'ekikoomi kusipidi gwe kikanda ekitambulira nga tekisobola kubeera kyokka munaliko kubanga kyatambudde kusipidi gyotasobola kukkiriza nabadde n'akadomola k'amazzi nga naba maaso eyagudde wansi kyokandi abakyanda bazawo bateekayo ebintu oba balinayoabo babiwanya bye bagattagatta ekyo kirabyako nawe ng'omuntu nokola assessment nga ggwe ekitegeeza ensonga ya kasasiro eyo n'okubumbukula kwa kasasiro okusinziira ku bwe mugamba wetakisawo okunoonyereza sekezi bbiri mulonde wambalaba nga basima nga batekayo ewaya kuno ku kyalo ekintu ekyo kyabwatuse bubwatu akyabwatuse nga tulaba era wabadde walabireki ne mu kubwatuka kyasoose kubwatuka nga bazuka bwe kyamaze okubwatuka omukka ne gulinnya waggulu nebisiduka n'ebinyonyi nebisiduka omukka ne gubula eri nga tosobola kubeera musanja golengera kiteekyavaamu ne kutandika okusekeza kyamaze dakiika 6 nga kasasiro kibudde eryo paka eno tubadde tuteebereza nti kandi bakabeera abadde bajjayo nga basima mubagenda kukola gaasi yawatuse bonna batugamba gaasi basiba waggulu eyo buli lunaku omuchina nabadde naye omuchina nebamutandire naye nebagenda banaye ensonga gye mwogedde katumanyiga okunoonyereza bavudde ku basajja banange nga tumaliza kuba ndi wano mu lusanja batwala wako ewaffe nemulabanya mukibagenda kusiri kyetwogera wenyumbaga tebananzimenya kikyekino wano twabadde bafunye kirialensi eyitawo kuba babulokinze nnyo oyapanya tulakulaba nekupanya naye kati kulaba ne uganda abali eyo gano ge maloboozi ag'abatuuze tetujja kumalayo katambi ako okusookera ddala ettaka eryo lirimu acres nga 30+ lyagalibwa kyobomanya nga kikyokyo bwe yatwala ettaka lye Lusanja n'ajja mu Ndeeba n'amenya the same people kubanga bw'ogamba nti babali babaleese papasire kukola maanyi oba gaasi ava mu kasasiro tewaliwo wadde kyetuyita physical structures eziraga nti waliwo factory yonna oba plant yonna ebadde mu nteekateeka ezigenda okukola kasasiro omujjamu amaanyi agakozesebwa bw'oba waliwo amanyi ekiteezi gye baliwa kasasiro njagala ombuli nti waliwo plant yonna oba factory yonna ebadde egenda okukola ekintu ekyo teriiwo
kitegeeza nti bano bakoze ekintu nga bakimanyi. So official njala bagamba nti ezo babateze dynamites ezisengula ensozi oba ezikuba amayinja ze batega ekiteezi ze zatambuza kasasiro n'okutambuza ettaka kubanga abali ku ground nze kubifaananyi ebyo nalabyeko nga n'ettaka lyennyini solid soil nga lyayawukanyemu nga si kasasiro yekka nga lyatambudde kitegeeza nti bakozesa dynamites. Abatamanyi dynamites ze bomu ezisibwasibwa zigattibwanga kaganda ne bazisiba zezaawo ezimenya ensozi oba ezibumbulula ensozi ezibayita dynamites ze bakozesezza ekiteezaawo ettaka balyagala. KCCA wembaga bakwate Kisaka, bakwate Lukwago, bakwate Misa Kabanda ne Site Engineer babateeke babega emitayimbwa lwa nsonga ekintu ekyo kimaze emyaka 2+ bandi badde bafuna dda solution y'ekintu ekyo. Already baali bagula ettaka eddene esaidi z'emukono eyo teyimanyikiddwa akaani yalitunda. Already bayina ettaka ekasenge waliwo okibangiriza ekimu ekiri ekasenge ku saidi ng'okimba odda mu majaani ag'ekajjansi ekibangirizi kinene nnyo kiryawo kiringa ekiri mu lutobazi. Eryo ettaka nalyo baaligula ku mulembe gw'omugenzi Dr. Sebaana Kizito. So kati ezo areas essatu Kiteezi, Mukono ne Kasenge. Kasenge byo ndimanyi physically eri Mukono byo nkyanoonya details zaayo. Eryo mu Kiteezi lino lyo already badde baaligabana ddanga bana kye baagala. Kati dderi Kasenge live Kasenge likwata mpaka ku majaani eri ettaka weri ne Sebaana Kizito during his regime yagula ettaka lyo nga lyakuteeka mu kasasiro nalyo telyamanyi yalitwala neliri Mukono telimanyi yalitunda. Kati wano nabo bagenda gobawo abantu. Ekyo si ekikulu kyekiriwa. Message ya Ssaabasajja Kabaka yabagamba nti obuli bw'enguzi kirwadde kibi kyenjagala nfundikire nakyo. Buli ensimbi y'omusolo eteekebwa mu bintu ebitateekeddwa kubanga byerina okukola eggwanga terikulaakulana. Kampala Capital City Authority mujjukire bulungi nnyo Erias Lukwago bwe yayingira mu yafeesi eyo yasooka n'aguguba. In fact ba police maker mu Kampala City Council ye mayor n'olukiiko olufuzi olwa Kampala City Council olw'aba councillors ne ba technical directors nga ba city planner be baani. Kati system y'okulya enguzi n'okubba ssente nga bayita mu City Council yateekebwawo General Salim Musale ne Museveni. Ng'ekisooka ebigendo byali bibiri. Ekisooka kwali kweddiza ttaka lyonna eririko ekyapa ekya Buganda n'okutwala liizi zonna ez'ettaka n'ebizimbe byonna ebikadde byali mu Kampala. Ekyokubiri Lukwago wafuuka Lord Mayor n'asooka n'akola kye tuyita political resistance ng'akozesa amaanyi ge. Ne bamulaga nti bagenda sooka mujjako ba councillors nga ba councillor babaterawo system y'okubasasula omusala gwabwe ogwa taamu yonna nti mulina ekisa kya myaka 5 tisere bazikuwa myaka 5 gwe teweetaagisa kuddamu kuteesa. Ne baleeta executive director wa Kampala City Council ne baleeta minister wa Kampala. Abantu ababiri papasire babaleeta kujjawo maanyi ga Lukwago bamaanyi ga meya. Lukwago yasooka n'ateekawo resistance ne bamuteekako force ey'okumuteekako impeachment okumujja mu bukulembeze wamanyira nti alina okukola n'abasajja bano. Era Lukwago bwe yakkiriziganye nabo okujjawo ekya impeachment ne baleeta Jennifer Musisi Makula ne batandika okubba ssente mu City Council okutunda amataka okubba ebintu bira mu Kampala byonna bibalamu. Nakati bwe kiri Jennifer Musisi agenda okulanga kiyitiridde n'ateeka okukola tondeka mu nnyuma.
kati bwe buzibu ekyo tukola total corruption mu Uganda tewali kigenda genda maaso ng'obubbi bw'ensimbi bukyali mu Kampala ne mu Uganda ebintu bino tubyogera mulowooza tuli basibu oba tetwagala kwogera ku bintu bino naye ekintu kino kikosa gwe muganda wange adda ku social media olw'okuba akuwadde miliyoni 5-10 sente ezo slowly ziddayo mu mikono gy'abazikuwadde kubanga bazikuwa ogenda okugula poloti gwoziguzemu poloti n'azitwala ozigulamu ebintu ebirala ne ziddako omusolo ne kuziddayo ne bazikuwa ozimba akayumba oba wapangisa enitaani bagenda kusaba omusolo sente zigenda kuddayo era zigenda kuggwawo ojja kuddayo mu mbeera y'emu so singa sente ezo gavumenti ezikozesa mu bintu by'erina okukola kitegeeza nti gavumenti ejja kuba esobola okubeezaawo eggwanga buli kimu kitambula bulungi naye gwe bondowooza nti gwe bakuwa essente ezizotandika okuvuma lumbuyeevu omwekyagulanya ovumaani gwoba weryazaamaanya gweoli mu kweryazaamaanya tulina gweolyazaamaanya bye tugamba bye bintu ebirina okukolebwa esigadde dakiika 3 tusome lwaki obudde budduka lwaki tugamba ebintu bino gwe munnayuganda ali eyo ekikufuula munnayuganda okuwa omusolo nkyonna ekikutuuka ku gavumenti erina okuteeka into consideration okukukuuma okukulabirira n'okukulabirira ng'ofunye obuzibu nga tokyasobola kweyinza ompulira bulungi nnyo osaba visa ogende mu America buli muntu gw'Omumerika gulina omulimu gusasula omusolo era omusolo ogwo bagufunamu bw'onodduka mu America n'osigala nga tuyogera ku bizibu biri e Uganda olowooza Uganda egenda kwekola yokka bw'ona ogenda e UK ng'olese ebizibu e Uganda UK nga sisitimu ya buli muntu ali mu sisitimu bamumanyi aweereza eggwanga era asasula omusolo byolese Kampala bigenda kwekola era bigenda ng'owabireka n'ekinnya kyewaleka kikyameo ogenda kisangawo eddwaliro mu mbeera gy'olekamu ogenda disangawo ate ne bw'onooto tugenda kufuuka munnansi waayo kubanga era bagenda kuga nti oli migrant pulizi muzuukusa obwongo mu bavubuka bali ku social media bawedda sente okutandika okuvuma abantu n'okukyusa ebigambo mu struggle nga mwoyera ebigere bitakwatagana it is your responsibility okuba nti mukonda emigo buli bw'enguzi n'enkulaakulana esigadde emabega obuvunaanyizibwa bubwo eddagala obutaba mu ddwaliro obuvunaanyizibwa bubwo amasomero okuba buvunaanyizibwa bubwo kati kino kankuzanyire ka video kamu lwemba njogera ebigere bikwatako oggwanga lino nnumwa n'okusinga omuntu anve mu bampemula kuba mmanyi obuzibu buli mu ggwanga okubanga lisigadde mabega nga likozesa ssente bubi kinnuma bayitawo osobola okumpemula osobola okukola kyoyagala kubanga sijja kuddamu naye ebintu ebikolwa mu Uganda okuwamba okutta abantu n'okulya sereza omuwi w'omusolo kinnuma naye ng'ekizibu kiri bannayuganda by the way ekizibu kya Uganda nga Museveni omutadde ebbali ekizibu kya Uganda bannayuganda bennyini ekizibu kya Uganda bannayuganda bennyini kubanga tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe tebamanyi kye bali abasajja abasooka bakola train zino ze zimu ku station train gye zaakumanga mu Uganda lengera ekiriyo Yes, bannayuganda wano wenyimiridde olaba wano wakwatiridde ensiko bweti eno ye Kamwenje Kamwenje railway station yeyali Kamwenje railway station train bwe yavanga e Kampala yabeeranga ne stopover wano e Kamwenje ndowooza 0491FT ndowooza ze zalinga mayiro zaayo
naye sawa ya leero siko nga bw'ogiraba. Ebintu bino oluusi tubyogera mugamba tweyogeza naye nga oluusi kuba bulumi, sinaluusi bulumi. Wano abantu we baalindiranga yali stage, yandibadde nga bus stop, naye yali railway stop. Ogiraba kati kijja kwewuunyisa nti abantu batandise okwesenzaawo ku ttaka lyawawo nga olabawo, naye kikubyemu okuva kati emyaka 2 mu maaso abantu abo balituuka okugamba nti babajjawo leerweddewo akanyolagana akagenda okubeerawo, oza kagenda kuba kafaana kati. Baabo bazimbyeko amayumba, kitegeera railway station kwennyini bazimbyeko amayumba wano waggulu we waali ndowooza zi quarters za station lukwa kati kifo lukwa. Kati awo wensinzira nembuuza tuvuga livansi oba tuba tugenda mu maaso, otunuulira ebintu bwe biti tuba tukulaakulana oba enkulaakulana ebiggwawo. Obuyumba buli waggulu obw'amategula buli awo ezaali quarters, naye abantu batandise okwefunayo zipoloti abeezimbirayo amayumba gaabwe aga bulijjo. N'otumira omuntu omugamba lwaki Museveni akuwa ssente, akwebaza ki? Gwe bbulooga ali lwaki Museveni akuwa ssente, akwebaza ki? Wakoze mulimu ki? Gwe omuyimbi Museveni akuwa ssente, wakoze mulimu ki? Akwebaza ki? Gwe munnakateba Museveni akuwa ssente, akwebaza wakoze mulimu ki? Gwe munnabyabufuzi ali enguzi, lwaki Museveni akuwa enguzi, akwebaza ki? Kubanga alina by'atayagala oyogere, ng'akimanyi ye agenda baleka mu lujja mu kisenge nga wafu. Mu mateeka amatuufu bakusasula ng'olina omulimu gw'okoze, naye ssente zimulya baze basasula mukoze mulimu ki? Kubanga baba wakanye bamusirike mulema kwogera ku bizibu biruma Uganda n'obubbi n'enkulaakulana y'ekyogere mu Uganda. Sooka ebuuze ssente bakuwaza ki? Ale nga ssente tobuuza ziva ludda wa? Ssente si za Museveni, ssente zizo. Yensonga lwaki wagenda okola ssente mu World Bank kubeerako the Republic of Uganda, era on behalf of Ugandans Museveni yasayininga. When times come back to pay that money, it's with the Ugandans who pays back that money, not Museveni and his family. So whoever blame by Museveni to keep quiet or to start disorganizing the struggle, be very careful. We will suffer the same. At this moment, you are very happy because Museveni gave you money or Sali Musare, but you will pay heavily, either you or your children or your grandkids. It's high time to fight for our nation. Corruption must stop. Kidnapping must stop, and we should fight for our nation. What happened to Uganda? Ask yourself, why is he giving you money? What have you done for him? Mulekera kweswewaza gwagenda mu America nga tayogedde ku nsonga zewalese Uganda,
ensi yo giriddemu olukwe gwafuna ssente z'enguzi n'osirika ensi yo giriddemu olukwe kyolese Uganda tekigenda kukyuka kigenda sigalawo